Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbebaza mwena mwena abekomide ku Kyabasa tubanga tukuwa updates mu kimwe kiba kigenda mu maaso. Amanya Kamoga Abduswabur nga bulijjo kutusako program zino wammanga kusokutuwa zino ziri ebi current affairs sports buli kimu kiba kigenda mu maaso mu ggwanga. Tuba tufunye akaseera ne tuwayamuko n'abantu kyabamu. Olwaleero nkuleetedde close up tugenda wayamuko ne Kawoya Shafik. Sibwe kiri? Kawoya Shafik musajja ono musajja wa byamizannyo naye Katonda yamuwa talanta ebyemizannyo abimanyi naye Katonda amuwa ekintu kimu talaba. Kawoya sooka obuzeeko abantu abakulaba. Assalamu alaikum mwena abatulaba ku Kyabasa erinnya Kawoya Shafik omwagizi wa Chelsea ne Vipers ne Barcelona era mbalamusizaako mbagaliza programu ennungi. Kawoya Shafik olwaleero tuli mu kusunsula kwa Bingwa. Kuba olwaleero tuli wano eno ku kkooti ya Kisekwa wetusunsulira Bingwa, mulimu Bingwa Toto ne abatoto bo tetubasunsulira wano eno, mulimu Bingwa wa mabingwa ne Bingwa extra. Osinga kubeera muki? Ndi mu Bingwa wa mabingwa sewo. Bingwa wa mabingwa njo otegeeza omulabi waffe. Bingwa wa mabingwa eno ngayo kategori ya kuvuganya omu. Ate nga sayo Bingwa extra bavuganya babiri. Yes. Ya kati ekyo kintu mukitegedde. Bingwa wa mabingwa obeera nga omwewulira bwogu oyimirira bwomu. Wakakola duet maker. Duet kati ziri satu. Eyasooka. Esooka yali ya 2019 nenkoma quarter finals. Then ne banga nerita covid biki nenkoma mu 2022 nenkoma final ne 2023 finals. Wente madentambu. Kozi erije nasooka kulabako twali Masaka. Esebo. Ne wakoma ku finals. Nakwata kyakuna mu Chomazi. Wakwata kyakuna. Then man tukwa finals wedde omwako gwede ekitende. Nakwata kyakutaano. Azi ndali manyiko okoli musajja wa Vipers. Ko wangulia mu bawagizi ba Vipers. Nange nali kisubira n'ekintu kyagana ku final. Mali final yo. Okumanya tuba tumayine n'omukisa gulina okutambulirako. Kagasajja akaba wagula Kawakiso jani Ntege Salimu. Nzikiriza Ntege Salimu yali amanyi naye nga mu byaddala naye akimanyi nali musinga naye mukisa kulo gwamutambulirako nga yeteeseteese bulungi tusingako negujja nga wangudde kati naffe kyetusubira omwaka guno. Kati omwaka guno weeteeseteese otya Kawoya Shafik? Omwaka guno nyongeddeko luli eri kuba luli eri kyayikira watono era walaba naye ku luno era abasajja era bonna bakomyewo ovuganya genda beera kw'amaanyi kuba waliwo n'abapya abayongeremu ng'ate babamanyi kuba ffenna twemanyi naye ku luno nyongeddeko ne coaching staff yange nyongeddeko abantu babiri so that tusobole okuteekamu amaanyi twabe nga tusobola wangulira ku. Oyongeddeko abantu babiri coaching staff yo? Ku luli baali bameka? Twaliko abantu basatu. Mwali abantu basatu. Kati abantu bano bakuyamba mu ki? Andi kati banyambako kali nga omanyi ndiko buli mu maaso banyambako kati tugeze nogenda computer nakebera ekintu nakinyonyola nga nino kikwata. Kati omuntu oyo tugeze nze gwogambye nkuyambe nkebera ekintu computer. Watifu kyemba nkuwadde nga kifu okitwala butwaze si bwe kiri ngendo kigamba kanso ngamba nti mwami Sabuli sokoje kebera akawo kapiteni wa Vipers nongamba nti ye John Terry nkigana kuba olusimba nkonfaminga bukonfaminga nawuliriza already da ku radio nenga njagala konfaminga si buli kimu nti kyengenda okubuuza mba kina akaidia buli kyengambe ma kina akaidia era n'ekyo kyombuuziza kyenso lwaki nteekako abantu bataano ti mu bantu bataano abaana be babaŋŋambye nti kituufu gwomu ate tubasobola kumbuzaabuza kitegeeza tekikoma kunze obaŋŋambye ate omala n'obuuza omulala wokuyokusatu paka wokutaano. Ekyo kirungi kuba gyeri omwemba kyebaŋŋambye kyebadde nkubuuza watifu nze ombuuziza nenkuwa ekikyamu omala okuwa ekikyamu ate oli. So Kawoya Shafik ono gwe mulaba alina ekyenjawulo muzibe talaba naye awuliriza era ye sports we awuliriza muwulirize TV ogimuteerako n'awuliriza radio n'ogimuteerako n'awuliriza ye research we gwakola kati so abantu abamu nga wagambye ku coaching staff ye abamuyambako unamugamba nonyezaako ekino ku Google omugambe naye ate tekikoma ku ggwe amala n'abuuzaako abantu abalala akutemi. So Kawoya kati Bingwa ono omwetegekedde otya kuba kasaazi okusunsula kuwere mu bafinals tebabasunsula kati omwetegekedde otya leero ekyapa kiri waffe kubaza eri muwagizi wo? Neyanza sebo Bingwa ono mbadde nze kumanya kuba abasinga kati mbamanyi mbadde nkompitinga nabo mbadde nze kulaba
new faces bani abazze abakadde nengenza okwesanga kale nga mulimu abazze abamanyi n'abasigadde mbadde empangala nabo kati bano bembadde empangala nabo mbamanyi nabo bamanyi ate nje kyensuubira kati kyebamanyi ate kati nayongedde munakyusizaamu tubanga tubadde tukuba nkuba ya R kati tulese ya L yesebo kati tugenda kukyusa nkuba ya R yeri etya kawoya kati kankunyonyere abamu badde bamanyidde nnyo nti mmanyi nnyo loko era ndowooza ne ku final walaba loko oyo nagwamu kimu naye ebweru wa international ono omanyi mugazi nnyo anti kyenjawo balabula bingwa w'ebyemizannyo oba bingwa mabingwa tebabuuza mupiira gwokka ebyemizannyo nga oli ekigambo ebyemizannyo mulimu obugaali ebikonde hockey ludo volleyball buli byamizannyo okuwuga buli byamizannyo by'omanyi si mupiira gwokka tubalabula abajja mujje nga mwetegeze so kati kola okufaina ekyana ddala ekyasinga okunemesa wetubanga ffenna twatuuka ebya lokolo ng'ate Entebbe we naddala yawangula ng'ate bweru atusingako ka egi katono kakya we nayongedde amaanyi naddala ku ebweru eyo we nayongedde amaanyi because ndabe nga kibadde kinkuba nnyo naye kuba ye mugazi ku newe guba mupiira tosobola gumalayo kitegeeza kawooya kyogera otegeeza omulabi waffe n'atuwuliriza obunafu bwe wabutegedde wawe buli wano badde ku loko oli tiki naye nga international tugenda wali international ku continent worldwide Africa wona obadde obulamu kwe kuwanga okivala ku tiimu eya research wayongeddeko ebweru eyo esebo era ku luno nsuubira ng'egye tuddayo n'ekisaawe kyaffe ennyini St Mary's ekitende nsuubira ku luno inshallah kasitandika ku final kasitatuuka ku final inshallah nsuubira okutwala esebo kawooya kibuuzo ki ku luno ku final kyewalaba nga kyakulema naye nga saazi neno wejjusa ogamba akabuuzo kano kale nakayi ekisooka kyali kya express ekyasookera ddala kyenagwamu ekimwe waka mu 95 ng'ekuba posta 2-0 already ekintu ekyo baali bakibuuzaako mu kibinja nga balina gwe bakibuuza nga nkimanyi nga already nakisomako nene bakimbuuza oba pressure kyekibuuza ekisooka ku finals nga omanyi pressure ebeerawo ekyo nekimpisa bubi nekinteeka down nnyo naye nemana engerininga ku kaki ekyo nakyo nkyejjusa osanga kyayinyongeddeko wala then ebweru wano ekya Samuel Eto'o tiimu gye yamaliramu then ekyeyitale ekya Bologna ebikopo byeyina because ligi nagisomako naye kati nga wotumanyi kati tiimu ezo olusi tuziyisaamu amaaso kyenkugambye tugenda ku Juve AC Milan Inter Milan ez'amaanyi kati Bologna eno tuzinafuya naye ekyo kati nakiraba naye yali nsobi kati kikyakikola kebere Luton manyi nogifuna kaidiya n'ekyobugaali ekya Louis Armstrong kuba twamusomako birala ate ne batubuuza saidi ndala ekitegeeza mukyo abantu ababuuza ebibuuzo gwoba osomye wano ne bakuyita eri nga omanyi sports mugazi by the way sports mwangu wakumalayo nekikwesanga nga obadde waise webaleese nga wabakutte nga wetwasomanga noga tusome wano saidi tusome ku Indian Ocean webityo oba wanga pepa kyebaleese ng'ojja kikuba obanga si webaleese sometimes sports teri kuyiiya kyomanyi oba tokolaki yes kyekyo naye kati kunono neteeseteese nsuubira benayongedde coaching staff yange tujja kukikuba kali ku luno ekyapa olaba okirina mu 5 inshallah nkirina ku bantu abamu be wavuganya nabo abakomyewo ani asinga okuwa obuzibu kale kijja kwewunyisaamu abantu naye asinga kati okumpa obuzibu yalinga mukulu mujabi oyo mujabi Abdu ne Kaweya Steven benalinga kuba naye kati ngagenda we natandika okuvuganya nabo because nabawuliranga by then kati nabo bennyini bantya okusinga luli we nali because natandika okubawuliranga mu 2015 nga bavuga kati ojja owulira nga akola research omanya nti gundi amanyi ate mwena muli ba finalist kati ate otuuka ekiseera naye ajja akuwa respect abeva maki naye oba omurespectinga kati kijja kugamba nti ntyagundi ate nze gwe nti ali kuba newcomer bamuyita Musoke Daniel ali kuba newcomer amanyi naye kale tebamumanyi saawa zino gwe wamukozeko da research amanyi ninawe nali muwulidde nga amanyi nnyo naye kakyogenze nga neraliikiriddemu naye bana basigadde gwe olwannyo n'omuntu omanya nti mujabi kati bwe muyita wano mufuna Sekalongo wetujja wano ewaka tampona tugenda ogenda ebweru nga mu mazzi bwekisewe kiri kati engeri gye babuuzamu ebibuuzo bino engeri gye babisengekamu ebya loko
biba bimeka biba 5 n'ebyebweru 5 bukigeza buli pano ologimyango ebibuzo 10 kati tageti yebe eyimiridde etya nze tageti yange waka wano mbanye gantuka ebibuzo byonna omba nkoze ngwemu kimu mbeona obonero wa 12 bwova waka n'obonero 12 ebweru n'ota ebibuzo 3 oba ogenze because olina osubirayo n'okulonda n'olonda ebibuzo olonda nnyo yes nakyo kiyambako oluusi ebyo biyinza okujja nga bikakalimu kati olaba oba walonze obonero 10 ng'ebweru otuusa 2 si 16 noyongera 12 oba ogenze because nkyegeneza nnyo Kawooya ogenda omaliriza nga gwe akyasinza obubonero obungi era singa Bingwa batwala ani akinza okuŋŋanya obubonero obungi mu Bingwa gwe abakulembedde yes because ekyo nkikola nnyo ako kakodyo kange ak'okulonda kalina we kataasiza oluusi bijja ebibuzo byo ne bigaana oluusi oyise 3 ebweru otuuse 2 naye nga walonze buntu nga 10 n'ogata okulonda nakwo kulina advantage eyo olina okuba nga owuliriza n'ebibuzo byo sikubuuza n'okkakana ng'olinda bibyo omusajja muyinza okwebuuza mwena ne mutagwamu ne mwenkana n'olondayo kamu n'omuyitako ekibuuzo ekyalibadde ng'ekiddiri ekisembayo kimu ku fayino kwegendereza emirundi 2 ey'e Masaka n'eye ku Kitende ogwamu ekibuuzo kimu fine ng'abawagizi abamu abawagizi bo nogirwa nga otandise okusiza okumu pressure eyo leero pressure eyo yesinga otukuba abaana abawagizi bwe baŋŋamba Kawooya tumuwagira ne aguddemu ekibuuzo kimu Kawooya n'atandika pressure eyo giholdinga ekyo kintu ekya pressure bakiŋŋamba nnyo naye kale nze kati nga bwe tunyonyodde wali nti ekibuuzo kikuluma wali ekibuuzo kyogwa ne bagamba nti posta n'owulira nga gwe kenyina mu mutima osalikaide kikondenga penya naye wali ekibuuzo kyobwanga kifo badde tokimanyi tesobola kundeetera pressure ne kufayina ebibuuzo ebisinga naddala e Masaka eyo by the way nalina kuwangula naye alaba kyo yakiyeta because ebibuuzo byonna bye ne baabuuza nali mbisobola because e Masaka omusajja ani oli yalonda bomu n'agigwa mu jjala n'agigwa obonera 40 n'atandika mu negative ate wenye n'akwata ekyokusaba oyo nga tumujema ate omuwala Nantonga yatuwangula twali tumusinga aiva manchi nti yawangula naye kati kyekyo kiba pressure yebeerawo naye kibanga ogudde ekibuuzo ngwade tokimanyi tosobola containinga pressure nsaalidwa kati kiva abamalooza bampeddemu maanyi nti eba pressure naye jasimba puliya nti ekyo kakigenza oba obubonero 3 oba obusudde ate olina akulonda n'afuna kamu kati era omuwagizi wo abuuza pressure okoze ekyo giholdinga obeere ng'okakkana okwekakkanya okwo ng'oli muntu akuwa fayino ogwo omulimu kati ekisooka kati fayino mukama nga ntuusizayo siri mupya kyekisooka eyo pecha temusubya gye ate ne gwe naleese omu kwa coaching staff si wakebera bintu byokka ayina n'olukebera ayina n'okuba nga mental ayina okumbeera nga mbeera stable kyekyo ekintu twakyongeddemuko ebisoko so that because wane tubanga abavuganya by'emizanyo naye at the end of the day oba ofunamu kuba ofuna ettaka oba tokoze bubi ne banange bavuganya bafuna ettaka bafuna ssente zikukyusaako obulamu that's why onoteekamu bwekityo bwe kiri sebo so obugambo bwe busembayo eri abawagizi bo era okunga abantu mu Bingwa okuwagira amanya Kawooya Shafiiki wa Chelsea ne Vipers abawagizi bange ku luno mbagumya twongere buwagizi bonna abanyambako coaching staff yange yonna coach Emma bonna ne banno coach Eddie mwenna ne mukadde wange mama nawe kuwali coaching staff nga ow'ebyensimbi finance omukyala Nabire Ajala njaga leero mbasuubiza katuvuganye mu studio quiz ne kasatuuka ku final leero sina kyembagamba era nsaba buwagizi ne ala tukwatireko tujja kuwangula inshallah akasembayo akulule mwatuuka ku final eyasooka eri nawulira omukulu Dr. Lawrence Mulindo abatwala ku kyemisana mulyamu naye ne Runera yabatwala embeera eyo soko nyumizeko experience eyo okay by the way ekyo nsaba kunsonyiwa omanyi kati swim vibe ya kankalete Dr. Lawrence Mulindo omwami Dr. Honorary President Dr. Lawrence Mulindo nkwebaza byonna bye watusuubiza tubadde tujjanga tubifuna nga tugenda ku kyakazulu ne bakuwa ekyemisana novayo ne bakuwa emitwalo nga 2 emijoozi tubadde tubifuna era tukwebaza era Vipers always bwekyo bwe tubeera tuwaza ogende mu maaso ne ku luutu eno tetugenda kusaza ttiimu yaffe twagala tubeere ku final nga Vipers kwetuli tuweera ne tuba ffenna 5 tuweze Vipers ekitiibwa kuba Vipers kati ye ttiimu esinga mu Uganda kunze kuba gye mpagira kati oba osobola okiwakanya anti kati waliwo batwalyako bye twalya era kyova abanga vira weyawangula ekikopo
ne Kawoya omusajja n'ebikopo 17 gambe twalya ko betwalya naye ng'asemba wangula biri meka kiba abayisize emichomo because Vipers tubadde tuze tuwangula mbala myaka 5 egisembe tulamu ebikopo nga 3 myaka 5 egisembe kitegeeza baide kali timu esinga amaanyi leero mwatadde wembera ne kululira villa season ewedde yali laikiri okuwangula ompira ogwasembe mpira temuli singa kuba Vipers kuno twakiriza mwakiriza negamba kigaani ne season eno abaza twatandise signing omwangula mwamulabe coach ompya mwamulabye asubire kintu kye Dr. Lawrence abina tukwebaza ne timu yo n'ababingwa ina aba Vipers banange bagayiza birungi naye anagwa mu ngato zange kuluno tuli ku road tukitende kuluno wola agwa mu yiyo nagwamu fe tuli ku road tukitende ekijja alanga mbezi waffe yamwe bazamwe nade bagoberera program eno siganize Kawoya Shafiki wa Chelsea ne Vipers yes byebyo bigambo byaffe ebimu Kawoya Shafiki ng'omuwulidde ngugambye ekyenjawulo kyayina muzibe talaba naye awuliriza era yakyasinza okunganya obubonero obungi mu bingwa so sigalako tugenda funayo abantu abalala tuli mu kusunso tubenga tukola abantu atubatogerako tweyanziza nnyo ayi kabaka ayi Katonda kuma kabaka wange